Bw'atyo Juliet Namata omutuuze w'omu 1010 Makerere bw'alabika ng'atandika okwetegekera okuyingira ekkubo. Ono nga maama w'abaana babiri afubutuka ewuwe essaawa emu yennyini ey'okumakya era atambula n'ebyokwesabika okwewala empewo y'oku kkubo. Olumala okufuluma ewuwe, Namata ayolekera ku kizimbe ekimu w'atereka ppikipiki ye n'oluvannyuma n'atandika okwetegeka yeeyune ddene. Agenda okumaliriza wamma ggwe nga wategedde dda nti ono muvuzi wa boodabooda. Bw'agirinnyaku bw'ati n'engeri gy'abeera ayambaddemu wattu oyinza okusobya n'omuyita omusajja kubanga eyo yennyambala yennyini ey'abagoba ba boodabooda. Obwegendereza bw'alina gattako okumagamaga okwetegereza embeera y'ekkubo bye biyinza okukwewuunyisa oba nga ddala avuga musajja. Tamala geewagika mu bimotoka n'ekigendererwa eky'okuyitawo amangu okuggyako okuyitira mu mabbali aba booda gye balina okuyita. Ku luno naffe tumuwolekeddeko okutuuka ku siteegi y'abakyala bazira ku luguudo Nkuluma mu Kampala waasinziira okutabaala ekibuga. Namata yatandika okuvuga booda mu mwaka gwa 2018 era nga mukwano gwe ye yamusikiriza nti okumala emyezi 5 Namata yali asiba nviiri e Makerere wabula buli lunaku yalabanga talina kye yeeyongerako. Wano yasinkanira mukwano gwe eyamusikiriza okutandika okuvuga booda. Yaŋŋamba Julie, booda ekola sobola okukola emitwalo egy'esatu paade okusinga saaluni w'olinda ewiikisi 2 ekyetaano. Kyokka okusalawo okutandika okukola omulimu guno yali yayitidde bizibu kubanga ennyombo tezaggwanga waka olwa bba obutamukkiriza kukola mulimu guno. Omusajja twakirwanira olunaku lwe najjayo booda yaŋŋamba nti booda n'obufumbo ogenda londawo kimu. Bba era yagezaako nnyo okulaba nga buli kkubo erinza okumuwa ensimbi ezigula ppikipiki aliziba. Wabula Namata yakola olukujjukujju okukkakkana nga yeeweza ensimbi afune ekidduka. Nenfuna obukujjukujju nga nze omukazi n'enjiriba kakana nzifunye okugifuna omusajja okunzikiriza okufuluma nnyumba nti ngenda vuga booda. Yamalira ddala emyezi 2 nga booda agiguze naye ng'atya okugiteeka ku kkubo kubanga bba yali yamulaalika okumugoba singa Kamutanda n'atandika okugivuga. Kyokka lwali olwo ne yeesuula mu jjulume n'adda ku kkubo ng'olwo n'okuyiga ayigidde ddala nti yakanya kulinda musajja amusibira engugu ku mugongo nga buteerere ekyamutanula okugenda mu maaso n'omulimu gwe. Nga ninza yafulumye nti fuluma saagala booda naye namulaga nti nkomawo mangu ng'omukyala nansanga weewaka nga bulijjo ate nga sikeera nnyo. Omulimu nagumwagazisa n'atuuka ekiseera nga ye yanzuukusa tookole. Okusoomoza kwe yasinga okusanga be ba boodabooda abasajja abaamusumbuwanga nga bamunyooma. Olinajja zonna nga yagala akulaga nti oba omanyi kasita otagala mugagamba mwana okyabulamu. Bennyini baatuyigiriza ekkubo. Namata asinga kutwala basaabaze basajja olw'ensonga zaatubuulidde. Omukazi atya nnyo so n'abasajja abatya mwebali naye nze nkukuba akalimi n'okituulako ate abo abatya abo benjagalira ddala. Mbu waliwo n'abamusumbuwa naddala nga bamukwatirira mu ngeri gy'atayagala. Omuntu eyansumbuwako yali sina Munnayuganda yali muzungu. Bo bamanyi bagenda bakwatirira ate nze saagala byakunkwatirira. Ayogedde ne ku basaabaze baatwala ne bagaana okumusasula. Saabaze akujja wano ku kkubo n'akugamba ngenda tugeze Nammanve. Omugamba Nammanve nja kwagalawo akasambu ne mutuukayo ng'alina 5. Mu bbanga ery'emyaka 6 ly'amaze ng'avuga booda yakatomera omulundi gumu gwokka era ku olwo kaabula kataasibwe byajja bwe biti. Namutomera emabega n'enjasa motoka yalina mukyala Munyankole n'ayita poliisi ne bantikka. Sasule bali basabye emitwalo 8 musawo ninamu mutwalo. Nze gwolaba nakulukusa amaziga n'ageeca nengamalayo nembaga maze ndi nakawere mundeke. Ne baŋŋamba it's okay. Omukazi like yawulira ennaku oba banjaza amazima nga siina. Kyokka wadde guli gutyo Namata agamba nti teyejjusa kuyingira mulimu guno. Gufunyeemu bagwagala kuba nze mpeerera bato bange aba 3 mu kyalo. Maama wange takyagira nti ate mwana wange bw'ate muweereza.
olw'obuvunaanyizibwa bw'alina Namatata asussa ssaawa 12 nga tannatuuka waka. Mu kiseera kino ono yeegatta ku kibiina ky'abakyala abavuzi ba boodabooda kitwa Ezimbe Women Bodaboda Riders Association era nga kigatta abakyala abavuzi abawera ddala 10 okwetooloola eggwanga. Ebizibu by'abakyala bano abalala tebyawukana nnyo na bya Namata wabula ate bino tebibaleetera kwejjusa kuyingira mulimu guno. Bwe nafuna piki eno ate bwe nafuna n'olubuto ne rujja ku ekyo ne rujja nga lwa balongo naye navuga mpaka kuwenaku nje nali nina navuga mpaka myezi 7 ng'olubuto jjukira lwa balongo lunene lulinga ensuwa ne bituuka nga lutuula ne kutanka naye Mukama nannyamba nga gwe kasitoma tolulaba olulaba nkutuusiza ne weekanga nnyo nogamba tulina ne Sacco kugamba bw'ofuna obuzibu ofuna abakuyamba mu mangu nnyo wadde togenze mu bamanerenda baki abo ffe nga ffe abakyala tweyamba ffeka. I need to buy my land on 2 years. What my dream is, I need to buy my land, I need to build my own houses on my work. That's my dream. And I take care of my fellow sisters and brothers. Okusinziira ku akulira ekibiina kino Datif Mukeshimana kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2023 era nga kiyambye nnyo okusitula ku bakyala ab'enjawulo. Atutegeezezza nti bandibadde bangi naye abamu balemererwa okusasula ensimbi ezibawolebwa ne babivaamu. Akola kitono abaana ogenda mpola obudde akola butono ssente asaba ntono buli kimu kiba kyanjawulo gyali kati ate nannyini ssente bw'eba piki nga ya $15,000 buli wiiki nannyini piki aba azaagala tomunyumiza munze ndi mupya ate n'agatandika kati ate bwekulemerera nga bagisika. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti eveeyo okubayamba naddala okufuna boodabooda zino ku nsimbi nsaamusaamu kyongere okuwa abakyala abawera emirimu. Loweza 10 loweza 2 gavumenti tuwe ku boda tutandika okugabira abakyala baffe bodaboda za looni kubanga zino kampani ezibawa looni bambi zibanyigiriza. Bodaboda egwera mu miliyoni 12. Okufuna mu mulimu gwonna kyongedde okukakasibwa nti tekiriiko kikula kubanga bodaboda yali ey'abasajja ate abakazi batandise okugyeyunira ate ne bagifuniramu ddala. Omukyala omu ensi gwekungiriza Oprah Winfrey lumu yagamba nti lowooza nga nnaabakereka kubanga bo tebatya kulemererwa. Okulemererwa liba ddaala kw'olinnyira okutuuka ku bwannaggwano. Sharifa Nambi, NTV.